Ababadde bambuuza accountability ku ssente z'ebisiyaga ntuuse. Embalirira nzize nayo. Mumpise buli kimu, muntaagenze buli wamu. Tuwa accountability, tubuulire baani abalya ssente za USAID. Baani abalya ssente z'ebisiyaga. Museveni kambabuuze. Bobi Wine bw'agenda emitala w'amayanja, abazungu abagamba etteeka ly'ebisiyaga, President Museveni yali sayiningako era baalireeta kulwanisa bo. Ekyokubiri ekyo katukireke. Bwe babasibe bafuna ssente z'ebisiyaga, njagala ave yannyonnyole bannayuganda. Ennyumba gy'alina mu Amerika, mutabani we mwasula, ssente yazijjawa mu struggle. Atubuulire Nyanzi, amaka g'alina n'apartments ez'obuwumbi yazijjawa nga bakiira kulwanisa Museveni. Bakola ddi? Miku Wine, Banjoman, sister waabwe oli simanyi Kayemba, Eddie Yawe, n'abalala bangi, n'abaali baawusigaalo nga Kyagulanyi tannayingira byabufuzi olwaliro bagagga. Bwe basibe bafuna ssente zino, njagala batubuulire ssente ezibakulaakulanya ku speed mu Uganda ebleeding bazijjawa. Batubuulire. Okitegedde? Cause me, I come with proof. President Museveni gwe mwesibako etteeka ly'ebisiyaga yali sayininga. Era ye n'akugamba sikkiriziganya na bisiyaga misana ttuku. Bobi Wine n'abanuupu bwe mube ebweru mugamba etteeka baalireeta kukwata mmwe. Kati USAID yavuddeyo nti ssente ddala muzifuna. Naffe tubadde tukweshoninga nti obugagga buno bwe mwakyumuleetinze bwe mukuŋŋaanyiza mu kaseera akatono mu struggle mwe ssente muzijjawa. Era USAID lwevaayo okugamba nti erina akasente kaayo mwe muba n'ebizimbe. Enkoko yange lwebula, embwayo lwepama ebyoya. Mujja kunnyonnyola bannayuganda ssente gye muzijja. Ndowooza accountability ngibawadde n'abalya ssente z'ebisiyaga gamba balaze. Abo be muba mu questioninga obugagga babwakyumuleetinze batya, babukuŋŋaanyiza batya mu Uganda ebleedinga. Muleke kukugwira ku bantu eddalu. President Museveni etteeka ly'ebisiyaga yali sayininga misana era ayogera lwatu nti sikolagana bisiyaga oba ali bweru oba ali mu Uganda. President wammwe Bobi Wine bw'abeera e Bulaaya agamba etteeka baalireeta kulwanisa bo era ye yakyuka abasiyaza abaagala nnyo era bw'ali baafuuse president n'etteeka ly'ebisiyaga agenda kulijjawo. Tabyogera lwatu okumanya ekikulu abamugoberera temumanyi Luzungu. Kati accountability kubafuna ssente ekiro e Bulaaya bwe bagendayo gye bazijja ne boogera birala. Bwe bajja wano ne beebuzaabuliza mu birala mbibalaze era temuwungira ku muntu yenna mubuuze Kadingo ne family y'obugagga babujjeewa mu Uganda ebleedinga awe wali ssente z'abasiyazi. Bw'ayagala okugenda ebweru wandiika ennamba eno akasente kooteekamu nga visa ekuli mu ngalo. Omwana ow'obuwala oba ow'obulenzi kuva ku myaka 21 paka emyaka 38 mugenda kukola mu restaurants Dubai, Saudi Arabia na Qatar. Salala atandikira ku 7 paka ku 2 milioni 2 mu emitwalo 3 bakusuza bakuliisa bakujjanjaba. Mugenda kuoza bintu kwaniriza bantu kola mu kiyungu kola nga ba waiter na ba waitress. Ntegerekese kale tunoonyeko ku noti 7 17 45 27 oba noti 7 nya noti 7 26 twegweko interviews zigena mu maaso babeetaaga mu bungi. Ndowooza accountability ngibawadde.